walumanyi bulungi. Gavumenti etongozza omulimu gw'okusikalayiza amasannyalaze gasasanire buli kyalo mu disitulikiti Kayunga. Minisita omubezi wa tekinologiya Aida Nantaba ng'ali wamu n'ababaka George Nsamba Kumama ow'Ebbaale ne Amos Lugolo ow'Entenjeru North be batongozza omulimu guno ku mukolo ogubadde kugombola Ebbaale. Kwagaliza okukola obulungi Mukama bakuume. Omulimu gwa gavumenti obw'ensimbi bubiri era gukwasiddwa kampuni ya Bega Technical Services nga gwakumalizibwa mu bbanga lya myezi 15. Ez'abantu ababulijjo abalina ku maanyi nga basobola okuparticipatinga era tubasobola nabo okufunayo kasente mu projekiti eyo. Nantaba asinziddewo n'asaba abagenda okukola amasannyalaze n'abakulembeze b'ebyalo bagenda okuyisibwalinza amasannyalaze okwogera n'abatuuze baleme kulemesa mulimu ogwo. Mmwe musobola okulemesa amasannyalaze oba mmwe musobola okulaba ng'ekintu kino kituukirira mutya. Gw'ogenda okugamba omuntu bakutemedde omuti awagenda okuyita waya. Naye nga tonnafuna ssente gwoleka waya ekole ki? Eyitewo nga bwe tubanja. Alabudde n'abagenda okukola amasannyalaze obuteemulira ku baka abasajja nga batera okukola mu bitundu ebirala gye bakolera pulojekiti zifaanana ng'eno n'akutyera abaami okumu obulungi bakyala baabwe ne bawala baabwe. Zipu ezo bayinza zisumululira ku byalo eyo. Muzitegere kye ŋŋamba? Olwekyo muddeeyo mukube enkiiko mugambe abatuuze amasannyalaze tugaagala naye tegagenda ne bakazi baffe. Ate omubaka Kumama nga yabadde omusaale okupeeza gavumenti okuleeta amasannyalaze gano akuttidde abatuuze obutasiimira pulojekiti eno okuli wabula bagiwagire enkulaakulana esobole okujja mu kitundu. Taate Lukonda mukadde kanu ng'ogenda naawe okutegula amasannyalaze tugamba Mukama gyali ate pulezidenti waffe akikoze. Asiimye gavumenti olw'amasannyalaze gano agenda okutuusibwa mu buli kanyomola akadisitulikiti n'agamba nti kati ekirala kye bataddeko essira kwe kola nti gavumenti ezimba oluguudo oluva e Nakasongola okutuuka e Kamuli nga luyitira Ebbaale. Kubanga bwe tufuna oluguudo nga lutemera eno bwe luti teweetaaga kuyita ku Nairo okugenda e Kamuli. Tegereka bulungi. Ekyo nakyo kikolako bakijja kukulaakulanya Bbaale ono. RDC Rose Birungi agambye nti amasannyalaze okutuuka mu buli kyalo ky'e Kayunga kijja kukendeeza ku muliro oguyitiridde okwokya amayumba mu kitundu. Olwaleero ekintu kikoze ki kituukiridde. Twongere engalo ezo tezisaana pulezidenti okusaana engaalo. Layini ezigenda okusikibwa ziwerako nga kuliko eva Ebbaale paka Galiraaya, Kyerima Mbulakati, Kyerima Bukomba, Busaana Nnongo ne layini endala nnyingi. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.